Smile. Smile. Okay. Akayimba ko Rupi muzikize kweze ko mutana Madam Sene Outer Sene Music Sene Management angambye kwali nnyo abadde alindira omukulu owobweza Madam Sene ya bonna batwabire Dr. Bitoni naye embere y'obudde mulemesezza ajja kubanga ajja nenga mwene 90.8 omukulu owobweza kwali sindiko ebibuzo byalo kubanga obuuza bweza music ku simu yange ya noti musavu noti 3 9 4 3 5 abagala ku page ya Facebook osemu Rupi obaso samu stickman mu Sudani tubenga otumamira nenga nyongera kubebaza baganda mwebale kuyamba ku mitiye mtejijja amina manyinda unzenzikiza waliwo abaana bangi abayimba okusinga Jamaica abana bangi abayimba okusinga Maddox Limelight so gombanga mukoze kino mukama abateremu ekisa so nze njagala Jamaica atakuliranga ku 90.8 Metro FM for the very first time Jamaica yani amanya matufu nze bali okwabe kasujja azalibwa ddi atandika ddi endongo eno ajja ddi mu haso y'endongo man for long times nazali mu family nga kati testing eriawo related to music nga tebintwala nnyo nga nze nga tebikulya gwoli bibyo omanyinsi nawe wali kyebayita calling ng'okuyitibwa kubakuze kisobola kugaana so nenga mu ndongo siri mu bbanga ddene nnyo ndongo njimu lwa kisa kya Katonda n'abantu understand omanyi I'm one of that person wa artist abawagizi gebeeretedde abo bwe bandeese kubanga nze siri muntu nti balina ateekamu sente nyingi nnyo naye osanga olinga alina akayimbako mu ssimu ye n'akagazi omulala okitegeera oyo music atula kulo kati omuwagizi yankoze era the fans are my bosses yes man so njagala tutune Jami awo ojja mu ndongo eno apart from the parents ne legacy emabegawo nti endongo ginamu waliwo omukululo gwe odeveloping ali nogamba nze kantandika ebyange kuba taata akuzaana n'okola nova mu maka by the way yasibye nalimu ebyokuyimba gwe otandika nogamba nze kantandika ebyange nange nse empulire nga Jamaica likyanga omuntu ffena mu kubeerawo kw'ensi tulina wasi twatondebwa katulusi tuba tunezuula tubeera kati nange mumanyi nali mu mawulire ebiki ebedde eno daily zunga organizations nene mpulira ndowooza mulimu emmeme nga yaŋŋamba nti waliwo obubaka Katonda kwa talent kubanza yajimpeera bwerere samusasula nkitegeeza alina ensonga lwaki aba yajimpa kitegeeza wensirigira ebintu byabampa mu ye tekijja munyiza n'ensinyiza obutagiwangaalamu so nensalawo message ze nze mpuliza nnyo omwoyo wange ow'omunda my instincts zaŋŋamba nti you have to say not for the purpose of any humanity the purpose of God the might Jah wagamba nti genda osindike message eno eri abantu you have to do that because we are conservatives kati nengamba kantu waliwo obuweereza obw'okuyimba nkola obugero obunasanyusa abantu obunanyiga emitima gy'abantu abalwadde okwagala era ebesi yange weeri okunyiga emitima gy'abo abalwadde okwagala okulyoomyeyo kuba naye omanyi okunyiga ebiwundu by'emitima egirwadde okwagala okwagala bwe bulwadde obukyasinze mu nsi okutta okuluma n'okutta omuntu wakulaba obanga akusanze si egwe omuntu omukadde ow'emyaka emingi naye engeri weyisaamu weyisa mu mbeera y'abantu ab'emyaka giri nti leka nkugeraganya ku Maddox nti sikyekyo naye music we mukulu ku myaka gye naye kenyininyini singa ofuna mu time nobako naye wano nga mwogeramu mu mirembe just era akunyumiza emboozi nga laga tali ku pressure Jamaica ocha tukizeyo ewaka nti mwakula ogamba nti laka oli principle kukola kino kyoba ogenda okukola oba nti jasiiwa kyesamuwesa oba kyava waka kale buli muntu ng'ona kyebayita okwezuula kibanyabanya abavubuka bali myaka gyaffe kyebayita okwezuula kyeki kwe kugera ne mwoyo ow'omunda ddala kituufu akola ki waba yali mubazzi mwoyo aba alina kubajjanga ebiralo bivaamu so kati kikiva ku mwoyo ensi bw'ogiraba kati nze ensi njiraba okusukka ekisenge what are beyond jjajja wange omusajja yampitako mu nnyumba n'aŋŋamba kasujja jangu nenzijja nambuuza wano wetuli olabawo ki nemugamba ndabawo kabada ndabawo ki nafumya akabalaza n'aŋŋamba kati ki kyolaba wano wabweru
nemugamba nengere emitale eri emiti biki kinangamba ensi bagiraba bwe batyo ositula amaaso go nogatunuza eri tebagiraba wano mu nju wano look beyond or think beyond physical worlds. Mu music oli under pressure oba music yali ku pressure. No, just katika tona ayampa talent ngatandika ku pressure atika bachinze mamdi ku pressure. Waliwo kibaita demand kale ngo kikwite kwanga utandika kuyimba tubitandika feka nojja weyunga mu baganda babawagizi bafani nabakwagaliza ebirungi ne bamanyiza ekirungi kitegeza oyina okutunga time abantu abamanyira ndo bafumbira mmere nnungi kitegedde no twatema baganda musajja aludde okujjula naye akawonka ulira kala kanaba muwalli gunaba masavu kitegedde empeke ya ennoganzi njagala nnyo okufumbira abantu ne balya bulungi jamani singa tewali muyimbi nga tuli muwandiisi nga tulina calling kubanga kiso kya Katonda okubanga abantu bawe birungi wandi jami yandikoleze eki singa teyali muyimbi na muwandiisi wa music ngojjeko kubeera nakyewa nze njagala omutima gwange gunakuwala njagala ndaba omuntu atalina kintu kinnuma segedde ate kirala I want to go and preach amawanga mangi kati ngambulira abantu okwagala. What is love? Okwagala okuba Katonda fa kuna relationship. Okwagala bwe bwa Katonda. What if we all love each other? Jami ogenda mu church? Lwaki? No, toze mu kibuuzo. Jami Kawucha agenda mu church? Do you know yes and no the all answers? But we take only one. Tedi gundi punctual. Kiri optional. Nanti erogama no I don't go to church. Yes, I go to church. Kubuuza nti onali emmere nja kulya yes. Kitegeza amala kubuuza kwa ina statement abaina kyali sema biga. Jami Kawucha musamize. Jami Kawucha asinza Mukama Katonda. You're right there. Kati Jami Kawucha bashi manyika nkubulira. Bangamba oli mukono gwasinga kula na masako la wajjo mukolo. Nze buli muntu mukwano gwange kasita banga byakola tebikontana na buweereza bwange nze nzikiriza mu Katonda yatonda eggulu n'ensi ne bamalayika niyatunda n'obuwangwa bwange n'ennono. Oli wa buwangwa nzikiriza nnyo mu butonzi mu buwangwa kitegeeza ekintu Katonda kyatonda kati kiriko mulala kuyiya kwa mwana wa muntu kyenzikiririzamu kyonna. Olangamba nti eddiini gye tulimu eno kuliko kuyiya kw'omuntu. Kati kankubuuze oli musiraamu so kiri? Oli mukiri? Ndi mukatoliki. Osolokera ku makyanga oli musiraamu? Ngamba kisoboka? Kisoboka ya. Oli wa ggwanga ki? Oli mu Sudan? Ndi muna Uganda. Ngamba eggwanga lyo obuwangwa bwo? Obuwangwa bwange ndi musajja mu Kalangini okuva e Kenya. Oba oli mu Kalangini osobola okufuuka omusoga? Tosobola. Kati n'eddiini esobola okukyuka kitegeeza eddiini kiri optional, culture is creation. Nzikiriza mu butonzi. Yes. Kitegeeza ne mu church ngendayo wabaliwo Mukama ne muzikiti ngendayo buli wantu wakuŋŋaanirwa nga wakolewa eddoboozi lya Katonda. Nze Katonda saawula mu madiini. Ebiddiini tabimanyi mufubimanyi nteekateeka ya nsi. Guli muganda wange okubeera muganda tekijja kuli guli musiraamu kati buli omu muganda wo. Tegedde. We are black soil. We are black. Naye Moses. Weza music aze kutugale count down nga tukubalira ennyimba. Musoke nsika. Kansoke mbuze ku musajja oyo. Kansoke mbuze ku musajja oyo soko siri. Laga paipa. Laga paipa. Laga paipa. Soko paipa tata. Tata soko ulimka. Sema. Mukama wange sema jeba. Mukama wange sema. Atompisa misawo wanche. Kansoke nkwebaza okuyimba obulungi. Amina kisa kya Katonda. N'okubeera omuyiiya omulungi n'owa abantu ebintu ebinyuma. Akayimba vice versa nze ndabira ddala katukwatako nnyo ffe ng'abantu. Waliwo n'omulala ayagala omanyi laava eno nze osobola twanyumiddwa nnyo ate nange kennyini. waliwo gweyagala nga takwagala. Sebo nno naye beeze bukugera eyo ne bukakati olufaifu obwo ogwo butagenda kutta kwani ebuvuma. Ebuteeka mu ebyo. Sebo laava eno vice versa era wawunkubidde katyoni ako. Munanga bagambe nti ebintu bikyuka. Nakukkiririzaamu from day one oyimba ennyimba ezituulirira. Abo bonna bagambe ebintu bikyuka. Ezitava ku mulembe. Yes man. Era nze kyensaba bannayuganda. Amina. Kategere bwe twafuna puroguramu ya Jamika ate wali agenda kumugjawo.
Mugenda kuwandiika wano bitubuga music wa towalampa bantu ennyimba zezaawandiisa okuva gye yatandikira yatandika mumanya eri kuwuliranyisa omuzigo okumpi n'essigire bwowulira oluyimba lulina message mazima olw'ensonga eyo bannayuganda tuwa abayimbi baffe tutumu tubaagale baabo be baffe omwana oyo jamikalijanzi kyemmanyi eti tuyinza okuba nga yatugamba 18 okitoba kyobuffe twayambadde amina by the way can clarify akantu ako omunasomyo clarify akantu ako date ya 18 October twadigenda kukola laborita nitubawo deal gye tujja gyengenda okwogera mu maaso waliwo abavugi ba sponsors abanene balina bye bateekateeka tukwatamu kati date eyo ninyo abaganda bange ba Maulana ne Rain balina akayimba kena bakolera bakayita nnyoko so ko bagenda okutongereza Maulana ne Rain baliyo bakuna nabane tugerezo balaye baganda baffe abasajja abasoso baza mu Luganda olwakayimba kena bawandikire bakayita nnyoko akapya kakuba ennyo masi so jamika ekyo omuntu nga akufuna okumuwandikira oluyimba akufuna atya oba embeera ki gyoteekawo omuntu okuba nti omuwandikira oluyimba osooka kuwandika nga tonawulira kyayimba oba asooka kugamba nkolera mutukole kyekiba saidiyo oba kikyewandiyagadde oba kyekiwooma omuntu ng'omukolera project bwe twogera tusobola kulema kukizikanya ku ssimu ebyo tusobola obyogera because buli muntu abwajja b'omukwata si bonna nti benkanankana atubawenga kyekimu kale newankubadde nti birimu obuseeremukko katono lwansonga emirimu gye tukola nga tuyitaddeko engalo mukama wakuwa ekisa kikozese mu kaseera ako kose bulungi ebiro byo nekitulemwa mba muwadde enamba yange okay nga tudduka kasoke mali rupi bakubire rupi RP promotion okwera mu Sudani oba rupi yena solo kufuna culture kunoti 3 namba isimu ngafuna kukusha mulalomu ya radio ne kamfune kasoke tubale nyimba wano Mandela ngambye ekintu kitambula nti agambye owakabe ne baliza jamikalo kyoro kuma omutindo bweza kasoke mbale nyimba wano esinzo kupeza akabye 10 tukomone jamikalita mu namba 10 tulina kayimba kangu wekati brother Stigman in Sudan respect nabuli muntu yenna ali nga yagala kafune wano tatu nawe wakweza kayimba tikosibira ku namba emu namba 2 namba 2 tata tetukuba kuyimba teba kali ku namba emu kosuubira tetukuba kale tukutadde so jami manyo kwebaza abafani bange neyanzanyo amina so kalifune muntu ampagira God bless you ela ali kusimu oweza kukola nawe webali tata tudduka namba emu osubira kali love you mala spice dana omulangira suna kinyini hapo rufi asabe kuba kaneno omukulu sema events nkubuzaako nga 24 November tugenda kubeera mu Nkoko Festival Chicken Festival yeri cricket ovonze official MC ate nga 11 mwezi ogujja ngenda kubeera ku MS Bar and Restaurant awo nyini yali California enkadde ngenda kwanga Mamilion Spice Diana Godi ali ku simu namba emu yo tata tuli akade katutute amina tata amina okay jami nga tudduka ffe tukutadde naye njagala okugamba abaana balinga ngwina ekitone okituulira ekitone you sleeping billionaire osobola okubeera nga bajja miculture barupe so kubanga babebeko bakamilion babagwain nga ba Rema nava n'otumira producer ina muganda wange oli wakabi banji pade ADD Brian Isma Pro Nesi bawa banji onangambye mama bulamu ye number 1 okay atenera tabadde mu kyamu wana ndonne bamuse King Star boy kunambe mu atubadde ne wana ndonne bwa Fraser Kasada John kunambe mu kayima ka training the weekend aona one chuka jibona mlenzi John Black Kasada John nenga tugenda kuwana tuyongeza vice versa nambe mu wavako mateka red button tune mateka tuna usukali wonera kazwe ne baze omukulu alliance red button abali ku kibati mwenna Dr. Bichane wali wa Nicole wonna musimutumira Nicole red alliance media ayaka bakaita
Kawukumi. Ivan Kawukumi. Ivan Kawumpe.